kati tuve nnyo ku ssente omanyi Donzera bwalaba wano ennaku zino baakyusa mbapa kugaya wallet nsanyufu bitya naye ng'omuntu addala ayagala omuntu olina okufa ku wallet y'omuntu omwavu ayagala nnyina nnyina alina okwagala nnyiwe alina okwagala ng'oli mwavu kati abatalina ssente tebagenda kwagala balindeko bafune basooke bakole onoonya kimu ku mwana abandi nga toyinaamu atolinaamu ddala don omuntu bakole abaavu mulindeemu bagira balina gwogwa mukwano Donzera abantu balina ebibuuzo bingi bayira yebalumya omutwe koze ngeri gy'oli ku show y'omukwano show y'amaka nsubira gye ntuufu tuufu olina okubeera ng'obuwabulira ddala amazima olina omwana wa big eye sirina mwana wa big eye okay tomuyina mwana wa muzungu serious taata we era ye mwana gwe nina wa taata we yooli okay father omuntu alabirira omwana yaba taata w'omwana kitegeeza yaba alina obuvunaanyizibwa omuntu asobola okubeera ng'alina DNA naye nga talina responsibility exactly kati I don't see a reason waki nkubonalinga nkuyite taata nga toli nga kubeera taata people bajja abaana mu foster homes ne babadaptinga ne babafuula bayira bafuuka abazadde baabwe so to me omuntu aba yakukuza so biologically I'm not going to answer over yes or no, but for me okay Donzera ekyalamu kwantera okuseparatinga n'abantu wano munnange noba nga omuntu edde omuyinamu abaana babiri basatu naye is it right okubeera ng'ogaana taata w'abaana abo okulaba abaana be like twawukanye mulimu omuntu ng'abadde violent tosobola kumukkiriza kulaba abaana abo because already alina eri behavior gyotayagala abaana bakuliremu that trauma abazadde ba Africa tubelievinga nti omuzadde alina okulwana ne maama ng'omwana alaba kitraumatizing omwana mu Bulaaya waffe and musango kati nze bwebanga nkulaba obadde violent netwawukana tolina reason lwaki ojja okulaba omwana mbanya ne mukuza atalinayo trauma yakulaba maama alwana ne taata olina ogenda n'osooka mu rehab n'osoma anger management n'oleeta certificate n'endabako omwaka mulamba nemanya nti osobola okubeera mu society y'abantu nga tolaze mpisa z'endaba nga tezituukiridde kubeera waliba okay eri omukyala Donzera ali mu love alina omuntu gw'ayagala oba ebintu bino yabivaako eby'omukwano ndi both tobiriimu ate nga mubiri ndimu some days mwendi some days ndi out kwegamba ndi contracted okubeera awo omukwano kitegeeza ki eri side yo abamu tumanyi nti omukwano ssente batumanyi nti omukwano omusajja akusituka n'agenda mu bakadde bo batumanyi nti nno omukwano kukubeera n'omuntu ng'akuli awo kwe kuggwe love etegeeza ki nze love etegeeza omuntu agenda okubeererawo oyinza okuba nga omuntu tagenze mu bakadde bo naye ng'omuntu oyo akubeereddewo for better for worse love enaku zino muno bakwanjudde oba mugenze wa magistrate kufuna marriage certificate it's just a piece of paper to me so kastamera ng'omuntu tweyagadde twetegedde ambeererawo nange mubeererawo that's what I call love okay kati fe abasajja baana Uganda babagoba n'obeera ku bazungu bokka nina abasajja bange bangi abali wano e Uganda ajja ati gwe kati gwakifuulamu kuba nti oli haji okola haji ate n'abasajja kikkirizibwa obulamu bw'ensangi zino tolina kwestressinga nti oli ku musajja omu oba ye ali ku mukazi omu tekikyali nayo omulembe twagulekera abakadde ba kati kagamba naffe abakazi tukola ebino nti obe n'abasajja abasukkamu omuddo abakazi abamu ab'amaanyi bannaggwanga abalina ssente si kubeera na ssente omutima gwe kyegukugamba nze gwange kyeguŋŋamba nti nnakubeera happy bintu byagamba nti kati nze ddo nina ssente zange ddono ninkwagala sembeera wano baba basimba nkwagala sembeera wano nze nnyina ssente no it's just it bw'oba toli musanyufu na muntu in a week why not to try another person abazungu balina kye bayita dating you can date like osobola ogenda no dating to get to know somebody bayinza okuba bataano week nobeerako ne dating doesn't mean muno mugenda kubeera intimate but muba you are trying to figure out oyo omuntu
yani ddala. Okay. Yeah. Tukola nnyo mistakes ku first date, I think. Nogera no meeting guy nolowooza weefunidde. Okitegeera ekintu bwe kito ne bukyenkya ku makya guy n'addamu yadde okukuba ku ssimu yo. Olowooza oba wakoze eki? Oba wayogedde n'oyitawo? Oba olina mistakes z'okoze guy n'akwekuba? Oba wabaawo ekiriwo awo ekitali kituufu? I think muba temwetegedde nga takufiirize nawe tomufiirize. Yeah, first approach omuntu omanya nti ono nsobola okumuwa chance endamu n'emulaba oba okubiri oba teddamu. Twetegekere tutya first date eyo? First date, I think you should. Omukazi alina okubuuza ebibuuzo ebiri minimum, ebiri kwegamba ebitandikirwako. How old are you? Are you married? How long have you been in a relationship? When was your last relationship? Kwegamba ebitali nnyo deep, like personal nti oba obuuze ebya ssente. But what happens, like people bagenda ku first date natandika pampeeza Uber. Tetuzisaba. Boda. Transport. Yeah, it's just too annoying. Serious? Yeah. Gamba next today netaddemu transport eba nennyaka boda oba Uber ngenze meetings guy. Bw'aba nsiibula sisaba transport. No, just muweka peg. Mukisingeko akakisa. Bw'oba omusiimye muwe emimwa egya ddala. Bw'oba tomusiimye just hug and peg ogende. Okay. Naye omuwa time eyerooza nti omuntu ono ali legit. Naye bw'otandikira mu kusaba Uber kitegeeza kilasi yo ya transport. Kitegeeza omuntu aba ajja nakutya okutwala ku kisinga awo. Agambe nti ono amuna transport. Werekeremu kali akagamba nti wadde sirina naye nawe otaddemu. Okay. Ate bino batugamba nti bannange tutalaafiya on the first day. Kayina gamu naye tugenda to having the first date. Oyo gayi ddala abaana abeera real? Some are, but kiri rarely. But era bw'oba oyagadde kisinziira vibe gy'oba ofunye muntu oyo. Mulimu abantu nga bali charming ate nga bali easily okonvinsinga omuwala. Namuteeka mu vibe eyo nti eyo gwe asembayo sigenda kuvaako kati namwanguyira okumuteekamu embeera. But I don't think like kituufu naye abakikola nabo baaka baba batuufu. Egagaye mba mpuliranga nange mu feelings tukikole. Oyinza okulwawo ne bamukutwala. N'ate tekitegeeza muno okumuwaako kale ngamba okubeera naye. No, like having a sex naye. Kino kitegeeza mbu agenda kutwala. So either we just trust your gut feelings. Kagamba bintu byakugezesa. Gezesa. Omukisa gwo.